Kitalo ekituuse mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti olunaku olwaleero 17 bafudde. Ate era mu story yaffe endala omukulu amanyiddwa nga Bruno K Kyaddaaki alese Farida Nakazibwe mu maziga bw'amukubyeko mwana muwala agenda okuba nga amukuba empeta. Mbaniriza ku Projan Media, Projan eyeewaayo okuba nga tukuwa amawulire gonna agaba gagenda mu maaso mu ggwanga. Ye musiibyeyo mutyammwe abali eyo era nga mbagamba okusubscribinga kikulu nnyo. Munzikirize mbatwale mu story zaffe ez'olunaku olwaleero nammwe muzeerabireko. Olunaku olwaleero olwa Sunday, Kyaddaaki Uganda eregisterinze abantu 17 abakafa mu nfo oba mu lunaku olwaleero olwa Sunday, era ng'abantu bano bafudde ekirwadde ekya Omicron ekizinzeeko eggwanga Uganda wakati mu kubeera nti economy bagezaako okuba nga bagita okubeera free. Ekirwadde kino essaawa zino kyakacumulatinga abantu abawerako ate nga eggwanga terinnabeera completely tebannalita fully oba tebannajjawo lockdown fully, naye ng'ate mu maaso awo babadde basuubiza lockdown eno okuba nti evaawo. Abamu batuuka ne bagamba nti ensonga zino ziri political, nti lockdown eno eba political. Kyova olaba nti time etuuka ey'okuliftinga lockdown mwattu akalwadde ne keeyongera, naye ng'ate oyitako mu bantu abalala bagamba mwana ebyaddala akalwadde kaba siriyasi, kaba kattira ddala abantu. Era ng'abantu bano bangi nnyo olunaku olwaleero bafudde, era toto namba yeeyongedde okumultiplyinga oba okweyongerayongera mu ggwanga erya Uganda. Era nga nze nkugamba gwe ali mu ggwanga erya Uganda, gezaako okwekuuma, gezaako okwambala masiki, ogezeeko n'okuboostinga immunity yo ng'olya fruits ez'enjawulo oleme kuba victim owakano akalwadde. Ate mu story yaffe endala ey'omukulu amanyiddwa nga Bruno K Kyaddaaki akikoze mwana muwala Farida Nakazibwe bw'avuddeyo n'aba nga atukuba surprise eya mwana muwala eyasobodde okuba nga amuwa surprise ey'ekirabo. Ffenna twalabye Bruno K essaawa yonna ogenda mulaba ku show ya weewuunyise omwagalwawo, era nga omukulu Bruno K ono naye yatuuse kubanga waliwo amusurprisinga, era nayogera obugambo obw'enjawulo ng'amugamba nti Bruno K talina kuddamu kwetega, talina kweteeka mu mbeera ey'okuba nti anoonya olw'ensonga nti omuntu we gy'ali, era omuntu oyo yamusurprisinze, era naye Bruno K tasibyemu, kwe kusalawo n'aba nga amuwanikayo ku page ye ya Facebook gyesobodde okuba nga arecoveringa okuva mu bahackers, era nga essanyu lyabadde ly'amaanyi. Naye ate mu mbeera eyo omukyala Farida Nakazibwe ayinza okuba teyalekeddwa mu mbeera nnungi olw'ensonga nti Farida ffenna tumanyi nti ennaku zino yabadde abeereddewo ennyo Bruno K. Twalaba embeera y'okuba nti yafiirwa mukyala we, era mu mbeera eyo audio nnyingi zaavaayo, embeera yatabuka, ensi neyefuulira Bruno K. Naye ate omukyala Farida Nakazibwe yayimirirawo ku magulu abiri n'aba nga amudifendinga, n'aba nga amubeererawo, era n'emabegakaawo amawulire gagenze okuzuuka nga mwattu Bruno K omwana we oba kiyite ekibebi kye ekimanyiddwa nga Kibriella bambi Kyaddaaki yakitwala ewa Farida Nakazibwe, era ng'omukyala oyo yagezaako okubeera mother figure mu bulamu bw'oyo omwana we olw'ensonga nti maama we yafudde emabegakaawo. So ebintu nga bino ate Kyaddaaki omukulu Bruno K n'avaayo n'atukuba surprise ya mwana muwala gw'ataatuukiriza linnya, naye nga erinnya ojja kuba olitegeera mu maaso awo. Mwattu ate oyinza okwebuuza nti ate omukyala Farida Nakazibwe kyamuleseewa kino, kubanga ate ffenna tumanyi nti omukyala yenna
naddala omukyala nga Nakazibwe naye talina musajja yenna ate embeera gy'abaddemu ne Bruno K kiragira ddala nti at least abadde maybe waliwo ekigenda mu maaso ayina engeri gy'abadde awuliramu ng'ali kumpi n'olulenzi luno ate ne Bruno K abadde ayina engeri gy'awuliramu ayina emirembe egy'enjawulo bwe lwagenda ewa Farida ate ffenna tukimanyi nti omukulu Bruno K ono y'omu ku bayimbi ab'amaanyi mu ggwanga erya Uganda era nga yavaayo n'okuba nti atendeka bawala ba Farida Nakazibwe okuba nti bayiga okuyimba so ebiseera bye ebisinga abimala wa Nakazibwe naye ate kino kye yakoze mwattu Farida si kiwa nti musanyufu yadde n'akamu tannavaayo kurespondinga ku nsonga eno ey'okumukubako mwana muwala omulala tannagyogerako naye ng'ate omukyala oyo mukambwe nnyo naddala ku nsonga ezikwatagana ku muntu gw'aba ayagala ayinza okutabuka ffenna twamulaba mu nsonga ez'omukyala amanyiddwa nga Nammere omukyala oyo yayogera ebintu bingi ku Farida naye ng'ate mwattu omukyala Farida Nakazibwe waba ayina gw'asiimye atabukira ddala tetumanyi kikyagenda kuzzaako ku nsonga eno eya Bruno K okuba nti yavuddeyo n'atulaga mwana muwala olw'ensonga nti Farida ono oyinza okuba tomutegeera bulungi naye abakola naye ku NTV wali bagamba omukyala oyo yasinga okubeera omulungi oba asinga okubeera ize mu bakyala abasinga naye ate ensonga we ziyingiramu nti mulimu omuntu gw'amatira oba omuntu we omukyala Farida aba mukambwe nnyo bakujjukizaako n'emabegaawo nti Farida ono yali takwatagana bulungi n'omukyala amanyiddwa nga Flavia Tumusiime lwakuba nti waliwo omwami we eyalingaawo ku NTV ng'ate yeesesaasesa nnyo ne Flavia era mu mbeera eyo yali takwatagana naye n'abantu abalala bangi so tetumanyi oba Bruno K kye yakoze gye kiri okuba nti yakubye omukyala Farida Nakazibwe n'amulaga omuwala omulala naye ffe katulinde response twewaayo okuba nga tukuwa update zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda like nga commentinga era osubscribinge